Kitalo nnyo kitalo ddala. Sigenda kwogera bwogezi mannya gange gokka nga abasajja batutta. Twayingira omulimu guno gwa blogging nga tuli ku saidi y'NRM. Fe abandibadde babeera very protective wano. Olaba abantu abeyagalira mu gavumenti nga tebalina na muntu abakyaye. Sebo tusabye kwogera mannya. Isima avuga alina obulumi ku mutima ta protecting bwa. Tusabye kwogera linnya Edmizaya tusabye kwogera mannya gammwe speech. Kakala mujambo. Sebo Abakulembeze mwenna kitalo nnyo kya mukama waffe Isima. Era mwenna abali wano muli bakandideti bakufa tebaseka nnyo. Empologoma erya muddo. Empologoma terya muddo. Era ennyama. Ennyama weegwayo ng'eri omwana gwayo. Omwana gwayo wegugwayo nga yo kennyini enfa. Kitegeeza ki? Kitega history saidi yabadde awagira buli ssaawa neeranga ng'ate yetuweesa wano mu maziga bw'atayiga era nga mukimanyi ekisinga mazibadde embeera embi mutanyi okufa ayinabalabali wano muli bazadde mwazaala abaana nina mukwano gwange ebbala musijja mukwekerera beebife bini omwana we yafa naye yamuteekamu obundu lusatu omwana yagamba okuwona. Nze nali mwina mu ngalo bwe kitegeeza Katonda yagaba obulamu. Kubanga ssente n'emmindu tezisobola kukutaasa. Ekikutaasa kiba lwa Katonda kubanga oli wajjamu ku nsi tewalimanya. Kati bannayuganda bonna mwenna ekibasinga mu mbeera embi mubeera mukuba nduulu mugange kumanya okulwanirira eddembe lyammwe nga mukyekufa n'emundu. Mbageza baa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 a akola video abasajja bakola esiwaawo n'abatudde mu tenti eri obulize bulungi ebbajegeranzaala obulize kukulanduulu mubyembesigeni nembaganda ebbajegeranzaala batanzaala yafa mama yafa babanda bange bafa ate nebafa sinini tebafa masasi kati bwebakuba esasi obanyambye nabutafa na bulumi kitegeeza temunakumanga okutya temunakubanga okutiitibwa abasajja bano ne mukuzika yawaita miliyoni 5 Bayisima badde mwavuna abonaabona teyinza kusinga kuyumba binosobola nnyo okwogera bwetufuna akazina abantu batwogere biggweede kusala kumana bali wantolina atagenda kufa kumana bali wantomanyi galijwajjamu ku nsi zeyombazibayo kampani bansita temukaaba mugambe bajabeze kweyala Katonda kuba nze nzirako manyi olwesayisima tabadde mumanyi bakuba mistake tabadde manyi banoonya nze bankubira esimu yange mbabira nepaakira okumala essaawa nnamba nenkubira kutekisi nemubuuza oza bakuyisima tebakoze mistake baddadde eddakiika mbawe bakiika nebagamba bayinza kuba bakoze mistake baade banoonyani abanoonya naye okufa kwayisima ate kubera gavumenti ya pulezidenti Museveni yagwa olwekyo omwana ekizo tosobola kukuuma ggwanga nga nawakola byekkuuma abanyesa emituyisima afudde era gavumenti y'enyalemu bagishaye ebitundu ebirala kinagala kwayisima kukuzenga saddaaka nabalambawuza kumalanga baamini bategafu abaaliwo bata bishopu teranyonomu isima omutwale nga bishopu omu nti bano banyiga n'abantu baabwe kati bwaganya okuzuukuka erinda ki zekwajagamba binomumanyi nga tabalako nenkobeeramu nembayiga kati balina kyebangamba kubanga manyinyo terifuuka ekiteemu aziragamizeyo mpakumisirayo kulonga mbagamba otuwalinyaŋŋambye ali wamu nammwe temugwamu ssuubi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Tuwangadira Sweden era mukwano gwaffe era Swedish community esubiddwa nnyo isima. Teri munnayuganda mu Sweden alina kyayogera ku Jjajja Ichuli essaawa zino gwe tuyita omugenzi. Jjajja Ichuli yaleetebwa omusajja bamuyita Pengepenge ye yantegeeza etusiigana ne Jjajja Ichuli n'anjagala nnyo era tubadde tukwataganira wamu nga buli kintu kyonna tukikola bulungi. Nsaba abannayuganda ffenna nga betuli wano Jjajja Ichuli tumusabire Allah amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Neneebaza Haji Honorable Nsereko Muhammad omwana oyo atulambise nze ne Jjajja Ichuli atulambise omera w'ensobi. Nze nakwata Jjajja Ichuli ne muteeka bamuzaide b'ekkuulu nze nakulira b'ekkuulu essimu omukulu Edmizaya nsabako babloga bannaye eri tenti eri mu VIP nga tusobola okubeera nga tulabagana bulungi. Nsaba tusikemu katono emabega wali abantu bali babeere nga bafolowinga ekigenda maaso tuleme babikka basobo ne bannyabo tusonyiwe n'ekyo tubeere nga tuddako sayidi emu ey'ekyengulu babloga tuddeko sayidi emu ey'ekyengulu oba abakamera muteke ekyemmanga awantu awo wasigale nga wali wakalu tenti y'aba VIP esobola okubeera nga erikirya mu ddakiika zammwe 5 ekyo bannaye mulikaawo wakati nga watadde abakamera mufukamireeko abakamera please abakamera mukeeko wansi tifubona balyeno balyeri omukolo ogwo gusobola okutambula obulungi. Tusaba busabi lwayisima mwebale nnyo Edmizaya Sebogenda maaso. Neneebasa nnyo anko wange gakuyita anko Bala atulambisa nnyo nga ffe bloggers. Wano tulina bloggers bangi ne YouTubers bangi abakoze omulimu omunene nnyo okubeera nti nno bannayuganda tufuna information entuufu nga teri edited. Neneebaza abayimbi mwenna bannamawulire mwenna abali mu biti ebyenjawulo nga ffe bloggers omulimu gwa blogging gwatandika gunoomebwa. Nze bangi abampisaamu eggaali nga tutandika n'essaawa zino omulimu era neebaza bannayuganda mwebala okutuweera okaaminga. Nensaba once again Allah awe omugenzi ekiwummulo eky'emirembe. Pengepenge gy'oli muganda wange guma muganda wo gwe waleeta mu blogging Allah bwatu bwasazeewo naye kirungi akasimu ko wankubidde nsobodde okubeera nti no ntuuka nentuusa obubaka bwo. Yes, babloggers abali wano bangi abamu tebabamanyi abalala babamanyi. Nsaba buli muntu agenda kwogera erinnya lye. Honorable Segirinya Muhammad nawe taata oli blogger nkulamusizza maximum respect. Yes, nsaba ntandikire wano jangu wano oyogere bwogezi linnya lyo otole essalamu. Simanyi engeri gyekituuse wano kyewuunyisa okubanga tuli wano nga tuyendera atwagadde kyekigambo kyensobola okwogera nti isima buli omu ku ffe amwagadde mu kiti kye. Isima atwagadde era nensaba Allah mugaziyize entandaawe omwine ekiwummulo eky'emirembe. It is so sad to tell you I'm surprised.
bannaye tusabye kwogera bwogezi mannya olw'obudde. bandi twogere bwogezi linnya nakutola salaamu kimala tata gwotako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amanya yenze Abdul Sempija Komdelibada. Bannange kitalo nnyo kitala ddala. Amanya agange nze Alan Cruz kitalo nnyo kyayise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya nze Pizikilak. Allahumma ghafirahu wa rahamahu waskunuhu fil jannati na'im. Tata Mungu akunyweze. Wenjogerera tata wa Ismail ayingira ekidaala ye muzeyi gw'abadde ayogerangako taata wange omutabuliki. Tusaba Allah ow'ekitiibwa akunyweze. Kigambo kufiirwa mwana kigambo kinene nnyo. Bannange tusaba kaakati mugende mu maaso nga mwogera mannya gammwe si speech. Sandero afaino kyano nebaza okukola omukulu Isima kamugambeddeko kubanga muganda kalaamu simanyi oba osobola okwogera kalaamu. Omwami ono bamuyita Kalaamu sooka ogere mugoti abakungu bamalabe sembera wano goti tasobola kwogera olw'omukwano gwe gwabadde alina n'omusajja gwe tuzze okuwerekera mu kitiibwa kyo kya Ichuli. Munaamusonyiwa tasobola kwogera. Divorce. Amanya nze Divorce Matovu nga nkola n'omukutu baguyita Celebrity Track UG. Amanya gange nze Superstar kitalo nnyo ekyamunaffe Small Access. Tusaba Mukama akigambo ekimuli eky'emirambo. Amanya Biki Wano